Atuga abatuuze mu kitundu kino bagamba nti Ttaka okutudde eddwaliro lino lyaweebwayo omugenzi Ronald Kasusse era ng'ekyapa kiri mu mannya ga Pulezidenti Museveni. Bano beewuunya abantu ki ababadde bagezaako okusenda eddwaliro ly'ekitundu. Tufunye ekyekango ky'amaanyi mu kitundu okubeera nti omugagga oba eyiyita omugagga azze n'agezaako okuwagala okubeera nti asenda eddwaliro lyaffe erya gavumenti. Kuba eddwaliro erya gavumenti buli lw'okwata ku kintu ekya gavumenti kitegeeza nti ofiirizza afe abaliwo abakulu n'abato emisingi eginajja. Lwansonga ffe ng'abakyala ffe abazadde eddwaliro lyennyini bagezaako okusenda lituyamba. Tuleeta awo abaana babagema ne oba ofunye obuzibu wano essaawa zino woosookera. Amyuka ssentebe w'ekitundu kino Mbekeka Juliet ategeeza nti eddwaliro lino lirina yiika 5 nga beebuuza abantu ki abadde bagezaako okulitwala. Nti eddwaliro lyaffe erya Health Center tumigadde lirina abaliyingirira naye nga mu mbeera eriwo nti tulinako 5 acre nga community era nga lino eddwaliro lyatuweebwa pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni. Naye nga ab'ekitundu twandiyagadde nnyo eddwaliro lisooke likubweko ettaka lyalyo. Olw'embeera eyo ng'abatuuze tuli mu kunyolwa okw'amaanyi ennyo twetaaga obuyambi. Mmeeya w'eggombolola y'Igombe Kasirifu Kabembula yeewuunyiza ekibba Ttaka ekisusse mu ggwanga nga kati kituuse n'okutwaliramu amalwaliro ga gavumenti. Ekyapa kiri mu mannya ga Yoweri Museveni. Omutuuze omu yakikwata ekyapa ekyo n'akiwa ettaka n'alitonera pulezidenti n'alitonera eddwaliro ettaka eryo ne libeera nga liwezaako eka 5 era bye biri mu biwandiiko byaffe. Naye tuzze nga tugugulana n'abantu ab'enjawulo nga bwe tubayimiriza tubagamba bannange y'ensonga mugireke tusobole okusooka okumaliriza okulaba nga tumanya obwannannyini bwennyini tuyita wanawa. Naye tukyewuunyisa nti abantu tebafuddeeyo okulaba nga bajja batatabakanya eddwaliro. Ate si lye lisoose eddwaliro ly'e Matuga nalyo lyalina eka 5. Eddwaliro abakulira eddwaliro nooli agamba nti ettaka lirye. Kati eyo mediation oba okutabaganya okwo kukyagenda maaso. Mu kiseera kino tetugenda kugamba nti ono ye nannyini ttaka oli ye nannyini ttaka nedda. Robert Musanje kwa Bukedde TV.